tulina kufokasinga buyinza okuyamba ffenna so oba oli awo bw'otwo tusanga nga tuli ffenna nnyo n'emboozi oba tezikwatagana bulungi. Okwongerezaako ku kibuuzo ekyo Yes. Bwe twogera ku the big three, mwina bye mwali mwesuubiza emyaka 2 emabega nga mmwe bwe mwaliko ng'abasatu bikyakwatagana. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebalina bakuzaalibwa. Nayimba kagoma nga Dax Vibes oba ali mu napi ngoba Fefe Busi tanatandika na P1 kati nabo basita. So temukakanya industry ya Uganda mujjewe ebintu bya Museveni ebyokwe nze nasoose wano kakati no abaana balungi bakabi bali talented mubawe chance. Okay, Uganda has more than 100 big artists. Kongamba and big 3. What do you call big 3? Bebe banyabo lwaki obanteekamu okitegeera kye ngamba biki bye twesuubiza twalinga tuvuganyanga okuva edda kati oyinza otya okundeetera waliwo omwana gwe twalananga naye paatwe waka yansanga ng'asitula miguna gagwe Kyagulanyi nakubanga n'okubanga oli muto oli kyali wange yimiriro ntwaleko ningagwe kyali nkuteekemu esikali lyange kubanga twalananga nawe nga tuli bato kati tosobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya award oli president oyina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi. I mean, we must be able to grow past that. At least nze nganze saasuubiza muntu yenna nti sijja kukula. Sina gwe nasuubiza nti sijja kuva ku level eyo no. I mean, we grow every day. That encouraging ba artists. Kula ne bokula nabo. Obongo bwo bwe transforming n'otandika kukula ebintu mu ngeri endala. Move with those that are moving with you. Be sure nti buli wokula mu nsi buli wo transforming buli woyiga ebipya. You're going to lose some friends. Buli wo progressing oja kati fa bamu abava mu kyalo twaleka emikwano gyaffe bitwalyanga naye emiyembe kusu mu kyalo gye bali nojje Kampala nodde Kamocha kati ate bw'ovaawo nodde Nansana like that bw'ovaawo nogende Nairobi bw'ovaawo nogende Bungereza you keep progressing, you know. Bano obolese mabega tobeerabira sigala ng'obawa ekitiibwa buli we bakwetaaze sigala nga naawe obeera useful to them but grow, please grow. Nammwe kye njagala obasaba allow me grow. Nemikwano jange, please allow me grow. Don't take offense of that. We only live once. We are in our 40s. I'm 41 years old. Katabana bange bansinga n'obukulu. Bakuze, I mean n'obuwanvu. So we must be able to grow. Yes, Kakalamu. Mkyalo oli kasoke. Kakalamu. No Kakalamu. Erinnya linnyumira. Future ya Firebase oludda ababakina abaana abakyali awo bakyalina omukisa obezi disikali nzibule kwaba abaagala oyingira Firebase ekijja kuggwe ekyokubiri kiina kyebuuzaako nga abali wano abatudde wano abamawulire mu kaseera kano bwe tubadde tujja sinkanyala ne Cruise n'agamba oba tuli ku Cruise tagenda kulabikako nga tujja mu kkubo ya nawe nkikubuuza mu kaseera kano bwe tuli ow'amawulire owa entertainment n'owa politics tuba kugamba nti waliwo ababiri abaagala okumutinga ani gwosooka okuwulira. First of all, ekibuuzo kya Firebase ngenda kusaba Nubian aba kiddamu ekya April Fool's Day tumekinze sure tujja wano nga batugambye essaawa 5 ne tumekinze sure zimala kuyita 6 naffe tubeere sure nti si April Fool's Day kubanga nga bwe mutwesunga munaye naffe tubadde twesunze okwogerako nammwe era Devine Jona batugambye tugenda kwogerako nammwe naffe twesunze naye nga tugamba oba batulimbye so tuli basanyufu okwogerako nammwe. Banamawulire nze simanyi munamawulire nti ono wa politics oba ki era mbasaba muleme kwawula bintu bino kubanga ekikoke kabadiko kakoka kebakozesa okwawula ku nsonga ezikwatako bweyogera ku bbeeyi tojidde ku piki oba mu motoka oba something eyo bbeeyi y'amafuta bweyogera ku bbeeyi y'amafuta nga bagamba oyogera ku politics ogenda kuli ekyemisana leero bweyogera ku ssente ez'akawungo oba ez'omuceere nti politics so mulekerawo byawula buli kye twogerako kyogera ku bulamu bwaffe era ffe music waffe tumukozesa okwogera ku bitukwatako. Nubian about Firebase. Firebase weeri
ke Firebase n'abalala gye bali bangi eyo era nga we twogerera wano studios zibeera open, everyone is open to come and work with us, though industry yafunamu akatengo nti ogenda sanga ba artist abamu batyo oku associatinga naffe, abamu batyo okujja ku Firebase okurecording nga bagamba wali emiwunyo mingi nnyo mwe mwafuuka ba politician. Ffe tetuli ba politician, tuli bantu ba bulijjo just wakubanga nti politics atukwatako ng'abantu abalala, naye nga Firebase weri ba artist we bali n'abayimbi era bemuwulira ba Daxi ojja mulaba nga tatambula yekka era alina abalala batambula nabo. Osanga Zex birangirangi ojja musanga nga alina batambula nabo era mu abo batambula nabo nga era ba Daxi we batambulanga naffe timu abo era mwe mulimu emirandira gyaffe era mujalaba ba artist abapya nga bava mu abo era wonna otunula mu video ojalaba yesito omupya naye nga otunula mu video ezedda ng'omulaba yali mwana muto. So Firebase yo esigala ekula era ekyasigala ng'ebawa abayimbi ab'enjawulo. Firebase katono nnyo. Waliwo omukulu eyava mu Firebase emyaka 20 amanya bamutya Chameleone Ignatius kola ne Vision Group yava mu Firebase emyaka mu 2011 yavuddeyo n'akola interview n'agamba nti ayagala omukulu Bobi Wine amusiime amuyita bukyamaani osobola omusiima wano mu kamera Musiima ntya agamba y'omu ku baali backbone ya Firebase naye watuuka mbu ebiruubiirwa ne bikyuka ne biddako walala nnyo so ng'ayagala ove omusiimi ye bw'agamba anti njagala nga munnamawulire ombuuza ekibuuzo ng'okisubstantiate nze sobola okuddamu substantial. Tukubuuze soka weerowooze Omukyala ekibuuzo ekyokubiri ye muvubuka gwe bayita Nalumansi emabegaawe yavuddeyo n'alumbako munnamawulire munnange omu ku stage ng'ayagala mukubirako eyayisa bulungi naye agamba akwagala era asaba okusinkana gwe kikulekawa abantu abeeyisa we batyo nga gwe pulezidenti ng'ate ayagala okusinkana. Crystal Panda yayimba kana kayimba fumita emboozi eyiwempere kineesimisa munange omuntu bwandootako bw'abanga teyalose kibi omanya ayinza okuloota nga togiza omutuga so yalose tuli mu studio. That's not a bad dream. It's not a bad dream. Keep dreaming. We should have dreams. I'm just honored that I'm in somebody's dream, you know. Let's see what the future holds. About alien skin, ogamono toto wa ghetto ono yakubwa ennyo. Yeah, I think he's a talented young man. Give him a chance. A deserving a chance. Fena tukula. Abamu twali babandana nnyo n'okusukaawo naye ensi yatuwa chance. Ne tetujajinga si nti wabulayo abatujajinga, no, abatujajinga baaliyo naye n'abatuwa chance. Nze gwolaba bampazi second chance nga obammeka bannange. So tu transforminga ne tukula, you know, bw'obeera omuto okola ng'omuto, bw'okula n'okola ng'omukulu. So lwaki weewuunya ng'omuto akoze ng'omuto? Kiyinza okuba kiri acceptable sometimes, naye it's good to give chance, not to dismiss. Naddala kati ffe batoto ba ghetto oveeyo tebamanyi omwana wa ghetto ajjaawo tomanyi waka gyakulidde tomanyi na gyayise kutuukawo naye n'atuukawo just nti atuusaawo bandowooza a deserving a chance. Bw'aba anjagala kimpeesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo. Magezi ki genyinza omumuwa? Kopa ebirungi ku nze, ebibi obikyawe era obyewale, you know. At least nze artist omuto yenayina bwantunulira alaba olugendo, alaba bwe Katonda ampadde omukisa n'embeerawo nasooka okubeera sitandooza nga nyina emyaka 19. Kagoma I was 20 years when nakolera Kagoma, kati giwiseeyo myaka 21.
nkoze ensobi nyingi nenkola n'ebirungi bingi. At least the example toliaga kino Bobi yasuula wano kwega ffe ba artists nze n'abalala bannange tulinga ekitabo okisomamu n'olaba. Abagezi batugamba experience is a good teacher, but nze mama wange yangambanga experience is a good teacher to a fool. Smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people, you know. So bwe ndaba bano ba artists abalala naddala ba ghetto youth nga bwe nakyogeddeko sometime nti nange neeraba emyaka nga 2 egiyise. So era bwe mba nyina chance okulivinga obulamu obwo oba okwadvising omwana ali myaka egyo mugamba nti nekubo ddungi nekubo kyamu, naye bamanye nti buli kyokola kati mu myaka gye mito kiyina effect mu maaso, olina kyoba ozimba kati. Naye ultimately mumuwe chance, is a talented young man, he deserves a chance. Kati mwe sibasinkanye, you know, I keep meeting. Tugenda kufuna ekibuuzo kimu okuva wa Siita Media. yange sitawayo